GTV for unity and development. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala Mustafa Amin Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ba'd. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم، tuli mu mbeera abamu bazimba amayumba gaagana okugwa, abalala obufumbo bwagaana, naye n'omuvubuka n'anyumye ensonga n'agamba nti ye yafuna obuzibu nga ye, ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi ne bamusiba, naye agenda okuvaayo ebbanga lye yamalayo ng'omukyala afunye pasipoti, afunye ne visa nga bamututte ebweru, naye yamusanga abuzayo wiiki emu okuba nti alinnya ennyonyi eyo. Naye agamba nti sheekhe, nafuna obuzibu mu bulamu bwange, nali sifunangako buzibu bufaanagana bwe butyo, era kyansigala ku mutima nembeera nga nkirowooza nakakati nga nkyakirowooza. Era n'agamba nti kyekituufu nkyalemeddwa okuzzaawo omukyala, kubanga nagenda okudda ennyumba gyasinzeeyo mwe twali tusula, naye nyina bizinensi ze nali mulekedde, nazo nasanga bizinensi nga zikonye, nga ye agamba nti aguzeemu tiketi kagende akole ssente zibeere nnyingi, nange eno mbeere nga nsigala nga nkola. N'agamba naye bwe nadda nasigala nga siri bulungi, era akasente ke nali nsigazzaamu akaali ku akawunti nenkakwata nengulamu bodaboda, era kati bodaboda gyenvuga. naga naye seeka simanyi oba naddawo nenfuna ssente. Ate n'omukyala naye bwe yagenda bw'amala okutuuka n'agamba agenda kudda, era sigaba amaka ge. Naga naye kati ndi mu stress ennene empitirivu gye simanyi weeyinza kuva na weeyinza kukoma. Naga naye seka mpa ku magezi nkole ntya? Naga nti mpa ku magezi nkole ntya, kubanga obulamu bulabika bunkalubiridde nnyo. Naye nagenda okumubuuza ne mugamba nti
omukyalo oyo babawoowa naga mukyala twafunagana nga tuli ku ssomero kuviira ddala mu secondary ne tugenda ku campus bwe twamaliriza ne tutandika obulamu bwaffe era essuubi lyaliwo nga mmaze omulaganyisa nti nga bwe tumaze okunoonya ssente ziwezeewo kati tugenda kukola program egenda owaka obulamu bwe butyo bwe bufaanagana era obulamu bwe butyo bwe buli obulamu obw'ennaku zino bwe butyo bwe bufaanagana naye saadatul hayati obulamu obulina reinforcement kugamba obuyambibwa obulamu obuyambibwa nga bonobera ng'obadde olinnya amadaala nojja nosanga amadaala kuba ennaku zino system yakyuka system yasooka nga amadaala olinnya nogenda ku first floor second floor third floor nga zitera kubeera nnya ne fourth floor kati system yajja zigenda paka ku 6 naye n'okusingawo n'8 naye technology najja ne omutonzi n'ayingirawo mu bulamu obw'abantu okubeera nti bwanguyizibwa nga bwanguyizibwa mu ki nga bwanguyizibwa mu kubeera nti lift ne zijja nga lift oginyiga noga nti kati ngenda ku namba 6 nekuwa just second oba dakiika 2 oba 3 dakiika 3 nobeera nga omaze okuyingira ku namba 6 floor n'okola byokoze noddamu n'oginyiga nebuuza wansi kati obulamu okwanguyibwa oba obulamu okubeera nti buyina ekibuyambako ng'ekibuyambako ekyo kifaanagana n'owa lifti abadde ng'amagulu gamuluma ebigere ebimuluma oba ayinza okuba nga abadde mukoowu oba ayinza okuba nga abadde mukadde oba ayinza okuba nga abadde mwana oba ayinza okuba nga abadde mulema kati ate ennaku zino bateekawo ne kagundi k'abalema mu bizimbe ne begibeera mizikiti era naffe kawempe wali bwe twali tukakola bwe twali tusimba omuzikiti nako twakategeka ne tukateekawo ak'abalema in case omulema bw'abanga azze afuna obwangu okubeera nti ayingira mu masjidi asaale aleme okubeera nga akalubirirwa obulamu bwe kati obulamu obwo obuyambibwa tewali atabwagala era kati njagala obulamu obuyambibwa owa lifuti ye bw'atuuka n'alinnya n'atambula n'agenda waggulu aba ayambiddwa mu ddakiika omulimu ne gukolebwa mu ddakiika ntono nnyo ate kati waliwo amadaala agali ku bisaawe era nago gatambula kumpi emirundi 3 lwonnya bwoti ekigere lyo liba lyakusitudde dda ezo ezimu ku lifuti ez'amadaala kati waliwo obulamu obuyambibwa nga obulamu obwo mu nnyambibwa buyambibwa okusinziira gwe byobweza okola obulamu obwo buli muntu abwagala kyekituufu buli muntu abwagala obulamu obuyambibwa kiringa bwolaba nti emmotoka nogyo tubadde mu covid nga emmotoka kujja neyimirira ekutwale ng'obadde otambuza bigere oyambibwa nnyo owulira nga osizza ekikoowe era waliwo omusajja oli muhaji yali agenda gayaaza naye nga ate avudde
kyengera naye ng'agenda gayaaza, naye nga gayaaza gy'alaga atambuzza bigere, naye ng'osooka n'obalirira emyaka gye mwali ng'ali mu 75 bw'atyo 75 agenda gayaaza ate si mu tawuni wabula yagaa ati ngenda gayaaza ng'ovudde mu tawuni waliwo mayiro ezeyongeramu awo ng'emu oba bbiri. Kati emmotoka bw'ejja n'emuyamba oyo n'ayimira kati Hajji obadde ogamba otya? Ti nze ngenda gayaaza gamba ekikoowokoowo kino oba okuwummula kwafuna kubeera kwa bbeeyi kwa mirembe. Kati alhayati saada obulamu obuyamba oba obulamu obuyambibwa n'olema kufuna buzibu mu bulamu bwo mu byobadde okola mu byosuubira okukola, obulamu bwo ne bubeera nga bukola ki nga buyambibwa. Era omuvubuka omwo ate ye alina system ye akola kyebaakolako edda ne balema kuyambibwa batya. Ye agamba nti nze mu wiiki mba njagalamu omukyala omulundi gumu. Kati ye kyayita okuyambibwa era avuga emmotoka ye n'agenda mu bana abawo ku nguudo abayimirira ku nguudo abo, bw'amala okutuukawo n'agula omukyala n'addayo waka. Ye ng'awa ensonga ze ng'agamba nti nze saagala bakyala kuntawaanya, saagala kusumbibwa ne expenditure nene ey'abakyala, obulamu bwange njagala mbukume bwentyo, saagala kubonaabona. Subhanallah. Naye ng'ate omuvubuka oyo ayina ennyumba, ayina amaka, ayina ekidduka, byonna abirina. Naye kati ku ssaawa zino tunaba kukyegomba. Ku ssaawa zino tannaba kukyegomba, naye ng'ajja kukyegomba mu maaso. Kubanga fitratullah allati fatara nnasa alaiha, obumba wa Allah bwe yateekako abantu okubeerako, bw'olina omuntu olina okubeera n'omukyala owaka, ate ssaako n'ejjeemeramu n'abaana owaka. Era teriyo mugumba musanyufu na bulamu bwe kubeera nti ali bulungi, taliyo. Era buli ssaawa omugumba oyo aba yejjusa. Abamu obugumba bujja ala sababi olw'ensonga gy'abakoze ki, gy'aba ataddewo. Baba nga badde mukyala ng'oyo, empeke ez'abadde akozesa, batuuka ekiseera ne bijja ne bibeera nga olubuto luno teruli bulungi. Ne bagenda bulongoosaamu n'aba nga takyasobola kuddamu kuzaala ate nga teyazaala. Oluusi nga yazaala mwana omu oba babiri. Naye Omutonzi beera ategeka obulamu obulungi okubeera nti bulungi. Ye bw'aba akuwa yahaba man yasha, awa omuntu gw'aba ayagadde n'amuwa abaana abawala oba abalenzi. Ate ayinza omufuula weyajalu hakiima, oyinza okubeera ng'oli mugumba, ekyo nga kyayagadde. Kati obulamu obulungi bwetaagisaamu omwana, bwetaagisaamu omukyala, bwetaagisaamu amaka agatebenkedde amalungi omutali nyombo. Consultation ssaawa 4 nga mweri
naye obwo obulamu obulungi singa busangibwa kyoba nti busangibwa omukyala nga osigadde ng'obadde ojjamu mbuto n'ojjamu olubuto n'ojjamu olulala bw'otyo n'otambula bw'otyo, Allah agenda kuvunaana okutta omuntu min gairi maktasaba, ng'omuntu oyo talina kyakoze, tolina musango gw'omulanga. waman katala nafsan mutaammidan fakaannama katala nnasa jamia, mutonzi akuteekako omusango gwakutta bantu bonna. ate waman ahyaha, era bw'okola ekibeezaawo omuntu n'abeera nga mulamu, fakaannama ahya nnasa jamia, era obanga alamusizza abantu bonna ne bafuna obulamu. kati hayatu saada obulamu obuyamba ku muntu, oba saadatul hayati obulamu okugamba obuyinza okuyambako, obuyambibwa ne buyambibwa. omutonzi bwe yali abwogerako yabuleeta n'agamba ati man amila saliha min dhakarin au untha, omuntu singa okola omulimu omulungi, singa okola omulimu omulungi min dhakarin au untha, kiba nti omutonzi yateekawo ebintu bingi nnyo okuyambibwa. Salatul jamaa, genda osaali sola ya jamaa. Omuvubuka ayingira mu kusaala kwa jamaa, ekitundu si mwe yali, tutambudde naye okumala akabanga ng'obulamu bwe olinamu 10, olinamu 2, njagala kudda waka, olinamu 5, talina mukyala. naye nze bwenfuna ezintuusa waka n'ekyesikomando kiwedde nga bye bigambo bye. naye olw'okuba nti obulamu bwe man amila salihan, omuntu bw'akola omulimu omulungi min dhakarin au untha, bw'akola omulimu omulungi ng'agukola musajja oba mukyala, Allahu akbar. omuvubuka oli kyafuna, wallahi yafuna obulamu obulungi, hayatun tayyiba. Allah yamugemulira obulamu obulungi. alahin ku ssaawa zino oyinza okwewunya, kubanga yali talina kifo waakolera, talina mulimu gwakola, wabula nga obulamu bwe bwe butyo. naye kati emabegako awo nnaku wiiki ng'emu ajja atambula aŋŋamba nti seeka falhamdulillah, era kati ku ssaawa zino njagala kunoonya kifo wensuubuliza byentunda. kiva ku ki? ddagala ki lye yafuna eryamuwonya okubeera nti asaba wano na wali? ddagala ki? eddagala lyafuna oba eddagala lye yakozesa salatul jamaa, mulimu mulungi guno gwe yateekawo. yateekawo omulimu omulungi. abasiraamu ne bamutunuulira omulimu gwe nga mulungi, nannyonnyola ensonga ze oluvannyuma lw'akabanga nti ze badde enkola bwe nti, naye baganda bange beeni nabo mu swala muno, bensala mu jama muno, ekizibu kyange kyakubeera nti ntandika okukola nkooyo okusaba. nkooyo okusaba. era omulimu abasiraamu ne bakuŋŋaana, ke baakuŋŋaanya ne bakamuwa, n'atandika okukola, kati ge mawulire ako. Mutonzi takulekaawo nga akuleseewo ng'obadde okola omulimu omulungi muno mu nsi, akuwa obulamu obulungi,
era nti wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ate omulimu guno gw'obadde okola omulungi muno mu nsi akuwa obulamu obulungi. Bw'amala bukuwa ate n'akutegekera omulimu eri gwokola ki. Kati omuvubuka ye asalawo agamba nti nze njaggulanga abakyala ebyokuwasa mbikoze eki, ebyokuwasa mbivuddeko, sijja kuwasa kubanga okuwasa kuli expensive. Ni waliwo asbab ate endala kubanga alina obusonga butono naye nga ate abakyala abaami abazadde n'abaana abawala omulimu oguliwo ogw'okubeera nti omwana agenda kufumbirwa, genda kowasenga, genda kowagundi, genda kowagundi. Ani agenda okuwasa nti jangu twagala obukadde 6 obugenda okutegeka abantu bogenda okolaki oluna lukujjukujju sarika wokugamba kukumpanya. Ffe tubadde tugenda kukyaza abantu 20 betusobola, naye kaakati nga gwe bweyagala omukolo omunene ng'oyita muyita eyebbali. Ebyo bye bimu ku bireese ensonga ez'obwononefu buno obuzze oba obujja obuleese abantu okubeera nti buli muntu ali mu mbeera ya kanyigo, mu mbeera ya stress, humumun. Abaana ne basigalawo nga tebafumbiddwa, ate abafumbiddwa ne bafumbirwa embaga ez'ebbeeyi ennyo, milioni 10, 15, milioni 8. Ate bwamala okutuukayo n'asigala nga ate obwetaavu bw'okubeera nti obulamu bwe bulina okutambula obulungi olw'entandikwa y'obulamu bwe. Kiki ky'oba oyagala ennyo mu kubeera nti oyagala embaga eri mu bbeeyi eyo? Ng'omwana muzimba nsi na muzimba baana bammwe, famire yammwe kubeera nti eri bulungi. Sente zino ze mugjeewo israf, okwonoona, ne muteeka mu bino, ne muteeka mu biri, ne muteeka mu biri, n'engabula n'ekyuka. N'engabula n'ekyuka. Nga kiki ennyo omuntu ky'oba onoonya nga ozimba famire yo? Kiki? Lwaki? Man amila saliha, omuntu bw'akola omulimu nga mulungi, min dhakarin au untha, musajja oba mukyala, wa huwa mu'min, n'omala okuteekamu okutya Allah n'okukkiriza nti Allah waali bino byonna mbikola, ne Allah ajja kumbuuza ku nsonga zino na zino na zino na zino. Era okumanya ajja kumbuuza nyina raqibu ne ati, malayika eziwandiika 4 n'akataano. Wa huwa mu'min, nga mukkiriza. N'olwekyo nti hayati saada, obulamu obuyamba ku muntu nebeera nga left, magulu nga gakuluma, oli mukadde, oli mulema, okooye, left ye neekuyambako. Obulamu obwetaagisaamu okubeera nti omuntu olina okubeera nti okola emirimu egikuyamba okukujja mu kifo kino gikutuuse mu kino, kubanga alqadiru huwa Allah. Omuteesiteesi ye Allah, yateekateeka obulamu, ayina by'ayagala, era by'ayagala by'oba oteeka mu nkola. Bw'onoobiteeka mu nkola ojja kubeera nga
omusiraamu ono eyajja n'asaala mu swala n'atuuka okubeera nti kati ku ssaawa zino anoonya kifo kyakusuubuliza mu bintu mu mbeera efaanagana bweti ng'abantu omuntu akaaba ate enziru sente zambuze neoluguudo sadde n'abaana ne ku ssomero ngabali babagobye bali waka kyekitandikirwako naye buli lwokola omulimu ng'omulimu ogwo gukujja mu bulamu obulungi obutayambirwa obulamu obutayambirwa kubanga omutonzi agamba kati man amila saliha singa omuntu okola omulimu omulungi min dhakarin au untha oli mwami oli mukyala wahuwa mumin oli mukkiriza falanuhiyannahum hayatan tayyiba kola omulimu nga mulungi era ahsin kama ahsana Allahu alaik longoosa nga Allah byakola ki nga Allah byakulongooseza wala tabghi alfasada fi lard ekyobwonoonefu wano na wali ebyetaaga kubivaako. That's why ensonga kati obulamu bwagenze bwakyuse obulamu buli muntu ali mu kuyaayaana alina ssente ayaayaana atalina ayaayaana ate abaana badda mu ssomero ate nze n'abantu abo bali singa oyo gundi yambirako okwavuwala oyo gundi ani yakugambye obulamu obulungi alhayatu tayiba obulamu obulungi bwetaagisa mirimo gyokola giyimirizeewo obulamu bwo obulungi. Surati al-Qalam abavubuka abakuŋŋaana nga taata waabwe yali alina ennimiro y'ekyobugagga katugambe ebyobusuubuzi bitambula ono wali naye taata waabwe nga ebyokulya bino emiyembe ebiki ebibala kubanga ebiseera ebyo ensi za Buwarabu zaalinga tezivaamu mafuta gakajja mafuta gakajja bali tebalina mafuta oba gaaliwo mu kablo lwerebe naye nga tebalina bagazuula ng'agaffe bw'ogalaba nga tebalina bagazuula gafuna naye baalinga basajja balimi bakusanga nnyo ebibala nga babyagala nnyo kubanga ebibala mulamwa mubiri gw'omuntu era omubiri guno bwe guba nga buweddemu ebibala gufuna endwadde nga zirumbibwa buli wamu bwetaagamu immunity booster okubustinga n'ebyokulya ebyetaagisa kyoba nti ne nabiyullahi Yunus ekibala omutonzi yasooka omumuleetera omuti gwe yamuleetera okulya ekibala ekyo yakte ekibala ekyo kyali kikola ebintu byonna nga kigamba kigimusa omubiri ne guddamu amaanyi. Kati ebibala ku bulamu bw'omuntu bya bbeeyi era kyobola nti akati omutonzi bwe twamala omunyiiza n'aleeta chips bwe yagenda okuleeta enkoko chicken ya myezi 3 ate kati naku zino bagamba simanyi bagikuliza simanyi ku ddagala lyakirya lya sirimu kugamba tebikwatagana ng'ebyokulya bye tulina paani tulina amandaazi tulina nga kisibya kati noddayo eri ku bakadde baffe abakusanga ebyokulya ebyabeerangamu amakulu ng'ebivudde mu ttaka nga bya mulamwa ebibala ebyo naye Abawarabu edda balinga balina sisitemu yaabwe nga balimi babibala ebyo era nga babeera n'ennimiro zaabwe nga byebyobugagga mwe babijja
era sajja mukulu yalinga ayina ennimiro ye ng'ebibala bino ebiba bigudde wansi byabo bamisikini. Biri ebiri ku muti ebikyali ku muti bibeera bibye ne banoga ne bajjamu ekyokulya. Naye musajja mukulu wamala okugonda n'agonda n'afuna okubeera nti ava mu nsi, abavubuka ne bafuuka abagezi ne beerabira nti man amila salihan, omuntu bw'akola omulimu omulungi, min dhakarin aw unsa, wonna waba akoledde musajja yenna kika kyonna, wa huwa mu'min, nga mukkiriza, falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Tuza kati obulamu bwe bubeera bulungi. Kati babeera bulungi nnyo abavubuka abo nga balina kitaawe ono, ebbanga lye baamala nti omulimu gwabwe oba ennimiro yaabwe gye baali balina yali evaamu ebibala, ng'ebibala ebyo bamisikini bafunako bannannyini, nze mbayita bannannyini. Kati bo ne basuubira era ne beerabira nti omulimu guno omulungi Allah yaleeta bamisikini bajje babeerenga balya ku bibala bino oba ku byokulya bino, oba babeerenga bagabirirwa ku ssente ku byobugagga bino. Gayinza okuba nga mayumba, bakadde bafedde babeeranga n'amayumba. Nze muzeeyi yabeeranga ennyumba taata wange Sheikh Ndugwa nga ebeera waawo y'abagenyi. Mugenyi ajja n'amukalimisa n'amuwa ebyokulya, n'abalwadde ng'ajjanjaba abalwadde ne babeera waawo ng'abajjanjaba, oli n'awona mwezi mulamba ng'amujjanjabe n'agenda. Kati ono naye kye yakola era naye yakwata ebibala ng'abiwa bamisikini, ebiba bigudde wansi, ebiri waggulu ku muti ng'ebyo labasi mubajja bbaate ekirala kyokulya naki n'ebyobugagga byabwe kagamba okuŋŋanyizaamu akasente. Abaana muzeeyi bw'afa ne baga ti nedda ekisingako obulungi oli abadde embala tagiri embalirira si nnungi eya taata. Era kati kye tugenda okukola tulina okubeera nga tukyusa obulamu buno, nga tukyusa obulamu tubukyuse mu kubeera nti ebyokulya bino byonna tubikuŋŋaanya. Tujja kubeera bagagga accordingly okusinziira nga tutunda ebyobugagga bino. Katugaye mu katale, oyinza ogati mwawino, oyinza oga nti nakasero, tujja kutwalangayo ki apple, miyembe, micungwa, bitala nifuna ssente nemuddayo. Era singa tunakikolera omwaka gumu ne bakola embalirira hisaabu, embalirira yaabwe nti muvaamu kino, tujja kuba tumaze okufuuka abagagga. Bano bamisikini tubaleke, buli muntu ayina ebibye by'alina okubeera nti atambulira. Kuba nina okulowooza nti bajja kujjanga wano we bajja okubeera nti bawummulira. Wala yastasinoon, ne bajjamu Allah. Kiri Allah kyagamba nti man amila salihan min dhakari aw unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahum hayatan tayyiba. Obulamu bwe babeeramu obulungi owaka balina katugambe, oyinza okugeraganya n'obulamu kati obunnaku zino bulungi bubeeramu emmotoka, abaana balina emmotoka, omukyala alina emmotoka, omwami alina emmotoka, bwe bulamu buli. Ate beerako n'abakozi abajja ewaka abaleeta ebyokulya, be bagula emmere mu katale, obwo bulamu obwo. Ate bwe beerako n'abakozi abakola emirimu gya bizinesi, obwo bwe bulamu. Bwe baalimu obulungi obwo obubaliibwa bwe butyo, bwali bulina entambula yaabwo gye butambuliramu bwe butya, bwe bulamu bwabwe obwatambuliranga nga kitaabwe abuvuga, ayina omutemwa gw'alina okuwa abasajja bali bamisikini. Nze kyetera okugamba nti bano abaana beerabira nti bali abaana abali bamisikini baali bannannyini maali.
naye bakeera ku makya fatanadaw musbihin bakeera ku makya buli muntu ayita munne kati alla yadkhulannaha alyawma alaykum miskin mujja kwebaka mwebase nnyo muyinza okusanga nga miskini bayingiddewo naye tukeere ku makya tubeere nga tuyingirawo tubalemese bamiskini. Subhanallah. Bagenda okutuuka ku nnimiro batuuka okulowooza nti balabika babuze kubanga fataafa alaihim taifa min rabbika wa munaimun mutonzi yasindika amagye ennimiro bagenda okutuukawo nga fa asbahti kasarim nga mitunsi myereere so nga ate luli obulamu baali babuyingizizzaamu embeera eyambibwa ng'ono ng'abaana katugambe okugeza abaana bwabanga oyagala kutwala abaana ku ssomero nga bajja kgenda naye nga man amila saliha min dhakarin au untha nga omulimu guli gwe wakoze omulungi guli ogw'okubeera nti otwala ki ogw'okubeera nti oyamba ku bamisikini abaana batuuka okudde ku ssomero tobonaabona Allah ng'ateekawo makharaja makubu bebeera mbeera ng'egenda kukosa Allah agikuggyako ne biba bulwadde ate bw'obanga obadde tutaddeewo omulimu obeera ng'oli omuvubuka ye talina saada talina reinforcement yonna talina lifti emuyambako okumujja muli nekkubo okumujja wansi okumutuusa waggulu nga tagirina ng'era ali awo kumu obuwaasiwaasi stress nga zimutta buli kyakola alaba tekijja buli kyakola alaba tekikola ki naye obanga ng'okola emirimu nga giganya okubeera tegituuka gigaana n'okutwalako ebibyo ezo stress omuzafu kati bano abaana singa baalinga basigadde nga batunulira taata bwabwe emirimu gyakola ne bagitwala mu maaso tebaalifunye buzibu bwonna kubanga obulamu bwabwe bwali bugenda kutambula nga butambula mu ntambula ey'omulembe ennungi eyina lifti egiyambako eno neeri embeera eyo omuntu n'atuuka okubeera nga yalimu raha obulamu buno obulungi obwensi ate eri walanajziyannahum aswa ate eri waliyo ate ekigenda okujja ekinene olwo ate ekinene kigenda okujja ekiba nga kyo kigenda kujja kitya nga kyo kigenda kujja nga kisinga ku kino ekyawano mu nsi walanajziyannahum aswa ladhi kanu walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun kigenda kujja nga ate kisinga kino obulungi nga kiri best kirabika bulungi walabirira abantu wakola bwoti temukadde waffe bwatyo yali mashallah n'awangaala mutonzi azza wa jalla emwangaza mubulamu nga si bubi obulamu nga si bubi yamuwangaza kubanga abantu bajjanga nga abalwadde n'abajjanjaba omwetaavu bw'aba alina kyeyeetaaga mashallah ti mwana kiki yagenze ku ssomero takola ki mashallah obulamu ne butambula mu mbeera efaanagana bwetyo alina ennyumba eri awo oli ajja nga ali awo talina agenda mu ddwaliro talina waasulasula awo ate nga n'emmere bamuwa tolina kyosalwa ng'oyambye abantu wabula olina kyofuna ng'ate oyambye tolina kyosalwa osalwa ng'obadde okoze ezambi kubanga era omutonzi bwe yali ayogera ku abavubuka yabaga nti wala adhabu al-akhiratu akbar law kanu ya'lamun
ate tebijja kukoma wano era tebijja kukoma wano kubanga eno mugundi beyali atandika yagati manna'in lil khayri beyali ayogera ku munanfuusi naye buli lwogaana ekirungi okutuuka ku nannyini kyo nobeera waawo n'okunyakunya abantu nokolakola kati abaana lujja bwati naga nti nze waawano ate olusinga tasobola olusinga tosobola oyinza okugaana oga nti nze ŋŋenda kukola kino naye ng'ate maaso gaakyo waliyo alina obusobozi asobola okukikola lwaki tokita nosoga nti nze nyina okubeera wano nze nyina okukola bweti kyotasobola kukola kireke okole kyosobola okukola ate tolemesa kubanga lwolemesa oba oyingidde mu bantu abalemesa ebirungi ng'omusango gwa naggomola abavubuka bali omutonzi beyogerako ti wala adhabu al akhirati akbar law kanu ya'lamu beyogerako ti wala adhabu al akhirati akbar ebibonereze ebya kiyama ate byo biki singa okiteekako obwongo kuba sooka otunuulire bameka abaali bagenze ne badda era sooka otunuulire nti wano mu Kabuli abantu abaliwo abaafa ate eri wali mahshari tuve mu balyo tugende imma aljanna aw imma annar saba Allah ateekemu abagenda okunyejana ate akatemereraako akali awo makkati ng'osuubira ki ng'ebintu byonna olesa obidibaze kati muvubuka namugamba ob'omukyala ti omukyala baba yagenda nga temwawoowa ne mukola ebintu ebyo byonna ebyobugagga nga muli mu bulamu obwo oyinza n'okuba nga olina byokola ensobi singa wali okatitereza nemuga ti katereza emirimu gyoba ogikola kubanga ovuga bodaboda n'emirimu gyo gyosigadde gyokola giteekemu attakwa atya Allah subhanahu wa ta'ala bonomala ogiteekamu Allah ajja kukuyamba ajja kukuwa reinforcement ku mirimu gyo gitambule nga giri mu layini etaggwaawo era ekibuuzo ina kibwe ekiri wano nga kigamba nti baffe bakadde baffe dde babeeranga nga mugagga n'akuuma obugagga bwe ne buwangaala n'abeere bwe batyo lwaki wano omuntu bwagaggawala amala akabanga katono nnyo n'agenda n'abanga afudde abaana ne batagabana ku bibye wala adhabu al akhirati akbar oyinza okulowooza nti koma wano n'abanga atambula emyaka negigenderera obugagga ne buggwawo n'atandika okusabiriza ngolowooza kiva ku ki enteekateeka y'emirimu gyaffe olwo kaana kaali kawala kawali awo kawala kange kaali kazaala awo omwana naye just omusawo eyaliwo ng'ayagala emitwalo 2 naye kati omwana afiire mu ddwaliro naye munne najja n'agamba Ajati n'amugamba nti kyetaaga ffenna tusome manya kyetaaga musome tugende mu malwaliro tubeereeyo abantu babeereyo bakole naffe tubeere nga tufuna ku bulamu obweyagaza byebigambo ebyo naye omwana oli omuwala yali mugezi nnyo n'ayogera ekigambo kino agamba nti maama abantu bonna tebayinza kubeera bwe batyo tetuyinza kubeera basawo amasomesa banaavaawa ate
tetuyinza kubeera ffenna basuubuzi ate abasawo banaavaawa bwebiba bya takisi tetuyinza ffenna kuvuga takisi ate abasomesa banaavaawo abantu tebasome wabula buli muntu mulimu gwalimu waliwo n'abatunzi b'amazzi abalala bo nga batunda soda abalala ice cream ate abalala ojja musanga nga atunda mazzi naye tomulala nga atunda mmere ow'amazzi abeere nga akola omulimu gwe ng'afuna n'ow'emmere afune owa takisi afune agenda anywa amazzi n'omusomesa bw'anaatuuka ekiseera agenda anywa naga naye nze gw'anaasanga ku mazzi olwa ssente ziri ze yafunye nja kusigala nga nange bw'ajja wano munyigiriza nga oluusi sitegedde amazzi bw'abanga gabadde ga 5 oluusi wabeerawo bulooka kiwandi kati babulooka bangi bulooka n'agamuguza 2,000 man amila saliha min dhakari au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba gwekola mirimu mirungi Allah akutegekera ekifo wonoogula ebintu ku layisi ate ojja kuba obisobola Allah akutegekere amalagala eddagala lyojja okukozesa ate ojja kuba olisobola era omuntu bw'atyo ogenda okumusanga nga ssente ziri embigike yazisiza mu kawewo mu kusayininga mukola kutya bweziti ezo olusi mumpewo byonna mpewo kati bwebubbi obuliwo era bw'anaagenda okulwala omwana bajja mujjanjabira bukadde 2.5 ate gwe otukewo gambi oba yazijjeewa ate nga azirina okibuuza naye ate nga ne ansi ogirina bebibanga abadde musomesa omuvuga nti ye bw'atuuka amasomero bwe gaddamu bwe gamala okuddamu ng'akwata pikapu ye ng'agenda ayita mu masomero ng'atandika ogulabo bulakabuku simanyiriimu biki nga bamuwa pikapu ng'ejjula ng'ate agikomyawo mu kikuubo kati obulamu bwo bunaayambibwa hayatuka tusad obulamu bwo bunafuna lifti oba olowooza nti kiwedde kiggwa leero naye ate ekya Allah tekiggwa leero ekyo bwati yagamba bali abavubuka nti wala adhabu al-akhirati akbar law kanu ya'lamun yabagati wala adhabu al-akhirati akbar ebibonerezo ebya kiyama akbar byebisingako law kanu ya'lamun wala adhabu al-akhirati akbar law kanu ya'lamun kati goyiza okuloza nti bikomye leero tebikoma leero tekiggwa leero ekya Allah kisigala nga kitambula mbaka Muhammad sallama mutozi yali amuzimba yamutegeka n'empisa ennungi era yagendanga mu ghaarul Hira wa yatathanna n'abeera nga asinza Allah we n'amuwa empisa ez'ekika ekyowaggulu n'amuwa amazima n'amuwa obwesigwa mu bigambo ne mu bikolwa ate nga maa dhalika omubaka Muhammad salawatullahi wasalaamuhu alaihi nga bakadde be baali baafa ng'alinawo taata we omuto Abu Talib ate nga bakadde be ng'ate bakadde be abamu ba Abu Jahal ate nga bo be bamu
be bamusojja n'okumuwuziwuzi n'okumulwanyisa daawe ereme kutuuka. Allah naye omutonzi amugamba nti alamu yajidika yatiman faawa wawajadaka dhalan fahada wawajadaka ailan faagna. Mutonzi amala omutegeka bw'atyo, eno yali alina kyamuleetera, amuleetera hayatun tayyiba, obulamu obulungi, amuleetera obulamu obulungi nga amuseetinga eri wansi. Era yali muntu ayina obukakamu n'ensonyi ez'eddiini, kubanga lumu yakinyumya n'anyumiza Abubakari nti butuufu buli lwenzijukiranga twali tuzimba tuzzaawo Kaaba nga ndi muto, agati ensonyi zinkwata kubanga enkutu yange yabikukako katono ku ntumbwe nerabika nenjizaawo marra omulundi gumu. Naga naye buli lwenkijjukira astahi, ensonyi zimpulira nga zinkutte zinkwata. Negwe oyambala empale nejja nekomawo mu kabina ate nojja nosaala notulaga obubi, notulaga bwaki, totulaga bubi nabwo. Okimanyi akasaati koyambadde, okimanyi n'akawale koyambadde ne munda akawale koolina, ate bonna bombi, ate obujjo oyambala otulageka n'akabina. Naye gwe ensonyi zirikukwatako ddi ng'omubaka gwali mulundi ogwo, ensonyi ne zimukwata nga yakolaki. Naye obulamu bwe Allah n'abutereeza n'aleeta Sayyidat Hadija. Sayyidat Hadija ne babeeranga batambula naye mu myaka 25, n'amuwa reinforcement, n'amuwa lift, era yabeeranga ng'afuna obubaka message, najja n'abuuza, najja eri Sayyidat Hadija, zammiluni, bulamu bulungi buyina reinforcement nga zammiluni mbika nti ate kiki, nti ate kino kiyendabisi kite, kubanga ze rajulu omusajja ze nanyiga nanga nti ikra Hadija namwe n'amugumya. Bulamu bulungi okufuna omuntu ng'asobola okugumya mu bulamu bwo bw'otambulira bw'owangaaliramu, obulamu n'ojja n'obeera nga omuntu asobola okugumya, akugulya kino, akuddaabiriza, akola ki, ebyo byonna tebifunika. Olina okubifuna ng'obirwaniridde otya, man amila salihan min dhakarin aw untha, kola mulimu mulungi, Allah ajja kukuterawo kubanga qadiru ala kulli shay, buli kimu akisobola. Allah buli kimu akisobola omutonzi. Gwe kola mirimu mirungi, era omubaka emirimu gye yakola nga gyali mirungi, ayogera bulungi, empisa, tavuma bantu, takola ki, oyo omubaka wasallama. N'atuuka okubeera nti ajja alamula abasajja abakulu ab'ebika bonna batudde, abakulu b'ebika n'abatuuza ne bamunnyonnyola, naga nti akati tukoze tutya, naga nti ejjinja tetukayanya nnyo, ekyokukola weekiri, gwe kwata eno noonakwata eno yakwata ekigwe, ne beewuunya. Ago amagezi ani agagaba? Yagajja mu bbanga, agagaba akugamba nti man amila salihan min dhakarin aw unsa, gwekola mulimu mulungi, Allah ajja kukugobereza mu bulamu buno obwensi, akuwa obulamu obulungi. Abantu kati bali mahumumu, wasiwasi, emirimu ogikola tegiggwa, gwe ebibyo byokola bibatwala, ebintu byannemedde ekasitamu, ebintu nakoze bwenti nebanziba essimu ezizo ziba bagenda okuzibba bakubye oluba, la hawla wala quwwata illa billah. Kola omulimu omulungi, kola omulimu omulungi. Bw'onoomala okukola omulimu omulungi, Allah ajja kukuwa obukuumi bw'omulimu ogwo,
agwongereyo mu maaso otambule oleme kufuna dhik mbeera yakanyigo stress kino Allahu akbar wekola mulimu mulungi Allah ajja kukutaasa era nga bw'osaba mulimu mulungi bagusabira Ibrahim alayhi salam yakola omulimu nga mulungi Allah n'amukuumira erinnya lye paka kaakati n'empagi yennyini ya hijja era nayo n'agimukuumira n'amuwa obulamu obulungi hayatun tayyiba obulamu obulungi Ibrahim n'abufuna baakati okubeera nti millata Ibrahima enkola ya Ibrahim abikum taata waffe huwa samaakum almuslimina min qabl tetwaliwa ng'erinnya lino ery'obusiraamu lyaliwo ng'era ebikolwa bikolebwa nga bya busiraamu niyo gati ti fulaani musiraamu kyatandikira ku Ibrahim wama kaana minal mushrikiin tabeeranga kubagatta ku Allah nakintu kirala bangi nnyo bangi kalina okuzina okuloga kwafuusa okuloga abamu babeera n'amayembe nno ekyewunyisa yagatuuma Abubakari yagatuuma Umaru yagatuuma Jibuliiru agatuuma amannya ag'abantu abakambwe agati zembeera n'amajini masiraamu amayembe masiraamu ani yagamba kyoba olaba nti omulimu ogwo ogwonoonye n'ogula emmotoka n'ogula ebibanja ovuga kubanga basinga babeera n'amayumba n'emmotoka bakola ki naye abantu abo babeera n'empeta babeera n'emisaala oluusi n'enkofiira nga bw'aba tagirina tajjanjaba kubanga amayembe gali gakonga eyo nsamira yate ya mulembe ensamira yate ya mulembe si yene y'obusiisira abantu bakyabeera nansiisira bula abeera naki akongesa bukongesa naye bifune gye binaggwera hasra ya hasrata ala alibadi eyo loosi ojja gifuna ya hasrata ala alibadi ma yatihim min dhikri bagamba kino nakino ogaana naye kyolina okumanya samira byonna byosamira bwobuufuwa mindi gyozefuuwe buli kimu kikole naye akaseera ko kagenda kujja nga tewaliwo akuvunulira akaseera kajje nga olina kubeera nga oyanukula ng'oyanukula man amila salihan min dhakarin aw untha kola omulimu nga mulungi min dhakarin aw untha gukole gulongoose mutonzi akuwagala nti dhaman nti ojja kufuna lifti muno mu nsi nga buli buzibu bw'otuukako oyambibwa nga buli zibu bw'otuukako oyambibwa tolaba mpaka salama bwe yagende Taifa ne bakuba amayinja ne bakola batya malayika ne zijja nti waayi Muhammad tubuulire ekyokukola awo wonna yali reinforcement Ibrahim alayhi salamu erinnya ne livuga paka kaakati likyavuga naye emirimu gye yakola ng'agikola nga mirungi mirongoofu gyamuwa obulamu obulungi obutuuka n'okubeera nti yava mu nsi naye ayogerwako oyinza okubeera ng'oli mu nsi naye ng'ensi eyo girimu naye nga wafa dda ate oyinza okuba nga wafa naye ate nga oli mulamu mbyegendereza ennyo ebyo waliwo abafa ng'akyali mulamu ebikolwa bye abaana kati obulamu bwa Mutonzi azza wa jalla yabununula yabuwa lifti ne butambula era bugenda kubeerawo paka kiyama ate waliwo ali mu nsi nga kakati ku ssaawa zino ng'oli mulamu olaba otunula naye ate nga wafa dda
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV, for unity and development.